Sebo tukwebaza olw'obudde bw'otuwadde obuyitirivu bwe butyo. Tukimanyi bulungi olunaku lwa leero lunaku lwa wiikendi, twabadde twogerako naawe n'otubuulira emikono gy'olina. Ekyamazima n'enkusaasira naye wenkulaba ng'okyatudde wano obudde buno bwonna, ekyo kindaze ssebo nti omuluka gwe Namawojjolo ate otwagalamuko ak'ensusso. Ne neebaza n'omubaka Paalamenti Umanye mupya abadde wano, disitulikiti Umanye mupya abadde wano. Mwebaza nnyo olw'obudde bwatufiisizza mu mbeera nga disitulikiti eno nnene, naye n'asobola okubeera ng'abeera wano. Yandibadde naye amaliriza naye atunnyonnyodde ne tutegeera emikolo gy'alina. So naye tumwebaza era tujja kusaba ssebo omubaka Paalamenti onooba oli eyo naye omututegereza ebigambo bino nga bakansala b'ekitundu kino. Twasiimye nnyo, webale nnyo, webalire ddala. Ssebo omubaka ne nkwebaza nti nali mmanyi nti kyakomye ekisanja kiri, naye ate ku kino ondaba ate osimbudde. Bukyanga olayira abantu bonna abaakakola emikolo bakansala abo n'abantu abalala, ate weeyongedde bweyongezi okulaba nga tova mu bantu. Ssebo tukwebaza ne ssekwebaza, webale kwagala bantu oba yensonga naawe lwaki bakwagala. Era ensaba Honorable kansala munnange alina akagambo kayogedde Yiga Solomon, mumanyi mulungi naye Honorable Yiga Solomon, mbadde nkusaba abantu bano bwe banaaba nga basiimye okuba ndaba omubaka waffe bakyamulinamu ennyonta nnene. Mbadde nkusaba ssebo mu mbeera gye tulimu wano Kabejja tulina omu asobola okulwanagana n'omuntu gw'omanyi. Tubadde tukusaba Honorable Solomon mukwano gwange ennyo, ate era ssebo ng'ompa mu komiti gye mbadde ntuulamu naye bwe tuba tukyayagala constituency eno obutagizza mabega, okusigala nga tutambula bulungi nayo. Mbadde nkusaba mukwano gwange Honorable Solomon osooka olindemu, osooka olaza tusooke tumala oterereza constituency eno ereme kudda mabega mu mikono giri eri gy'omanyi obulungi. Ssebo nja kikusaba ssebo Kabejja waffe tusooke tumuleke constituency ayogere gitwala mu maaso, kubanga tulaba ng'agikutte bulungi. Koba otunuulira bwe yaffe gye tuliko n'abantu bano nga tusobola omutuuza obudde buno n'abeerawo bannaye nga teyeemulugunyizzaamu, so tulaba ng'akyali mukulembeze mulungi. Tumwongere paka. Ssebo mukwano gwange ate Honorable kansala munnange Honorable Aisha, webaza naawe okuvaayo n'ojja ne tusobola okubeera ng'oyingira akalulu kano, ate abantu ne bakwagala olw'embeera zo ze weeyisaamu n'abantu, ate era n'osobola okubeera ng'abantu bano bakola ki nga bakuwa akalulu, ate era ntera okubabeeramu. Ndaba nga nabo bagamba kye twali tusuubira ate si kyali, era tujja muwa abeere nga tukalakata nga kansala Ssemanda. So naye nga mbakakasa nti tugenda kubaweereza nga bakansala b'ekitundu kino, kubanga bye tulina okuteesa tugenda bijja mu mmwe ate tubitegeera bulungi. Okuba ebizibu ebiruma bannamawojjolo tubimanyi, tubitegeera, ate tuli mikwano gyammwe, tubeera nammwe obudde bwonna. Bwe tuleegattako ne bakansala bannange Honorable Sowedi, Honorable Solomon oyo yabadde akubiriza komiti gye mbadde ntuulako, naye ng'era omukisa agumpa ne njogera ku nsonga eziruma abantu b'e Namawojjolo. Ate nno Honorable Mary ono abadde kansala w'abavubuka ow'eggombola y'e Nama, naye nga yeezira kuwulira nti kansala Ssemanda alina ensonga gy'ayogerako ku bantu b'e Namawojjolo. Oyo nga naye alwana. Abakulu bano ab'amawulire twabaddeyo nabo, era twebaza omukulu ono munnamawulire oyo agezaako okugoberera ebifa mu ggombolola y'e Nama, era mwalabye yasinze okubeera ng'abiteekayo ne ku mitimbagano yonna. Ssebo tukwebaza we bali kutulwanirira naffe ng'abantu ba Namawojjolo, okulaba ng'eddoboozi lyaffe ng'oyongera okuligattako wamu okwetooloola ne Uganda yonna.
twagenda okuwulira nga ayogera ebigambo ebyo ffenna oba oli awo tuna ebigenda ku ggombolola mu kaaso gye ntuulako ebigenda ku disitulikiti oba oli awo n'ababaka ba paalamenti nga nabo bakola ki babimanyi naye ensonga eyo erudde ng'ejja etambula era omubaka wa paalamenti ono twaliko naye emabegakawo gye buvuddeko mu nkiiko ezaatuyanga twaliwoko enamawojjola awe walusubi twaliwo naye nga ngezaako okunnyonnyola abantu ng'abalaga namawojjolo eri mu mukono north namataba eri mu nakifuma naye gw'otandika otya ate okubeera ng'ogatta namawojjolo ate ogigatte ku nakifuma so ababadde bagezaako okulaba nga babitembeeta okulaba nga batuteekako abantu baffe ebintu bye batayagala tukimanyi bulungi naddala oba otunuulira awantu awazenzitawuni kansa ezo otunuulira namataba awo nendaba abantu bange abaali balina emidaala ku makubo nga baagala okubafaanaganya ng'ekiri enamataba ng'essaawa zino ng'omuntu takyalina nawasobola kulengera amanda ge takyalina wasobola kutundira nnyaanya ze ng'abantu abo bonna babagobaganya obuyumba babumenya so nze naawo sigenda kubeera omu ku abo abagenda okukkiriza okulaba nga bamala gasindiikiriza abantu bange kuba abantu bange bemmanyi obulungi abantu abakeera mu musana ne bagenda bannonda nga sibawadde yadde 10 n'enzija ne mbatuuza wano ne babeera wano okulaba nga basindiikirizibwa mu mbeera eyo bwetyo olw'abantu abavuga abalina ebigendererwa byabwe abaagala bo nga bagoberera kulaba nga bafuna bifo so ffe tetujja kukkiriza ebyo tulina kubeera wakati okulaba nga tulwanira abantu baffe era nebazombaka wa paalamenti manye ensonga ezo kezamugwa mu matu obulungi manye oyo mwesiga manye ajja kutaayiza okuba abasobola okulaba ng'abantu baffe tebakola ki tebanyigirizibwa nenebaza tagenda kulayira oba n'okuteesa tateese ng'ate ateesa tumulaba bannange twalayidde empapula twazisayinize temulina okakasa abo ababalimba tugenda kaddamu beelimba bannange ensanyusa obalaba mwebale mwebale kwagala kibiina kyeNUP ekyawangula ne bakibba pulezidenti waffe mumanyi yawangula tebamulangirira bulangizi nga mumanyi agabbi ko tegayitikako bana ensanyusa ennyo okubalaba bamaama mwebale nnyo mwebalire ddala empapula za kansala nga zisayinize essaawa zino nebaza mwena abampadde 5 bakwagala inagendedde mu kitiibwa bannange nanyumye oba bannazesa malala n'oluzungu muntume mbateeseze kugombolola ndi mukazi wa mazima ndi mukazi muwulize ayimirira ku nsonga kasita ontuukirira muleke okwogera bye mutamanyi tuukirira ombuli ensonga zo nga ggwe ngenda abawuliriza Ssaabasajja Kabaka wangaale Semanda Richard nga nze kansala akiikirira omuluka guno gw'ennamawojjolo ku ggombolola ennama kozi olunaku lwaleero ng'ennaku z'omwezi 22 olunaku olw'omukaaga tubadde wano nga twebaza Katonda olw'okusobola okubeera ng'atuwanguzisa akalulu ke twayitamu ffenna buli omu kamanyi obulungi akataali kangu so tubadonzi nga tugezaako okulaba nga tuwayaamu n'okubanyumiza gye nvudde waffe n'okubakakasa oba oli awo ebimu ku bye twalagaana nga tukyanoonya akalulu ebyali mu manifesito yaffe okulaba nga twongera okusimba ku nsonga ezo essira okulaba nga twongera kuzikaatiriza butya bwe tugenda oweereza abantu baffe naye neebazizza nnyo ababaka bange ab'ekibiina kyange ekya NUP ababaka bange aba paalamenti ba constituency eno wamu ne Women District MP Sheila Maniyo olw'okujja okubeerawo kabaga kaffe nga tugabula abalonzi baffe nga twebaza na Mukama Katonda olw'okubeera nga atutuusa ku kkula eryo
eby'okubeera nga tuweereza abantu baffe ab'omuluka gw'e Namawojjolo. Kozi waliwo oba oliawo ensonga ezimu ze tubadde twogerako nga tubuulira abantu baffe, naddala ensonga eya Namawojjolo okugigatta ku Namataba Town Council. Naye oba oliawo oluusi tubadde tubyogera ng'abantu balowooza nti biyinza okuba tubadde tweyogerera byaffe. Naye n'omubaka wa Paliamenti avuddeyo n'atangaaza abalonzi baffe ng'era ayongera okubakakasa ku nsonga eyo eya Namawojjolo okutugatta ku Namataba Town Council nga bw'atagimanyi. Ze ensonga ze zimu ze tubadde tubagamba nti Namawojjolo eri mu Mukono North Constituency, ate Namataba eri mu Nakifuma. Naye bw'ogamba nti ate ogigatte, ogatta yaki? Kigendererwa kyeki? So ffe ng'abakulembeze kituwadde amaanyi okweyongera okundwanirira abantu. Kansala Lunyolo Aisha omukyala agenda okukiikirira omuluka gw'e Namawojjolo. Bannange abantu banteekamu obwesige era ngenda baweereza. Nsuubira okukwataganira awamu ngera n'ebibiina by'abakyala meseji zonna ze baagala tukkirize ku muluka kugombolola. Nze wendi era mbasaba mwesigye mumpe buli kye mwagala okubatuusiza ku kugombolola. N'ekirala ngenda kukwatira wamu nammwe temulina okumanya mwenna abazze ku mukolo gwange n'obuwanguzi bwange bana embeeyanziza nnyo mbeeyanzeege. Mwenna abatadde eki kyonna kye mukutte mu mukolo gwange nammwe mbeebaza. Sirina bigambo bingi Yakyaloonya. Omukyala wange bava abaana bange. Amina. Nalongo wange. Yamuzalira n'abalongo. mwami wange akuuma. Amina. Amannya yani. Mu ttaka. Amina. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.